Kantwala omukisa guno okubakulisaayo mukuumulako mwebale kuba nti mwagala nnyo program Mbuuza Omusawo abalwadde mbaagala nnyo era essaala yange buli lunaku eri nti Katonda waffe omulungi abayambe abawonye ate n'ababajjanjaba abawa obusobozi obubajjanjaba nammwe abawa amaanyi agamira eddagala oba okola ebyo abasawo byebagamba kubanga okulwala kirala okukola omusawo kyakugamba kirala n'okuwona kirala singa okola by'olina okukola ebirala n'obirekera Katonda nzikiriza abeera ajja kukukwatirako omusawo Dr. Bukenya ono omubiri gumusiiwa abuuza nti kiva ku sukaali ye Peter abeera mutungo. Peter ekibuuzo kyekyo nja kusaba osooke ogende mu ddwaliro erikulinanye basooke bakwekebejja omusaayi kubanga ebisiiwisa omubiri bintu byanjawulo naye tekiva ku bulwadde bwa pressure oba bwa sukaali bintu birala bikireeta agende mu ddwaliro. Okay, kakati twogedde ku stroke kusanyalala kyetuliko abantu baffe tebamanya nti anaasanyalala taasanyalale wayinza okubaawo obubonero mbadde nsaba onyambe obabuulire omuntu waba anaasanyalala kijja na bubonero ki? Kakati omuntu waba anaasanyalala waliwo obugambo bw'engendo bbawa tonotono obugambo buno omuntu yenna singa aba bukwata oba wasanyalalako oba tonnasanyalalako obugambo buno bwekuumise. Kakati akagambo kano wetukalaba ka Lungereza bakasoma fast ennyukuta eno F oba fa eba eraga face tuga muntu nti wetegereze face y'omuntu akulinaanye muyinza okubeera face fa etegeeza face wetegereza omuntu mu face ye obanga obadde naye yinza omukwatira ku pati oba wakanga tomanyi wetegereza face y'omuntu oyo oyinza okulaba eriiso lye takyasobola kutemya nga bwolaba kafaananyi kano oba ne likanuka nnyo nga lyo lyereeze nnyo ennyindo eno ey'omuntu yeewetako oludda ate omumwa gwe gukyama kyoba owulira nga agamba nti n'omumwa gwakyuse kyekyo kyetutegeezaako okutegeeza abantu nti obubonero obwo bubanga bulaga nti omuntu afunye stroke oba okusanyalala obulagira ku face y'omuntu ng'otunuulira face. Kati akabonero akaddako ke wetegereza ennyukuta eno eya A. Ennyukuta eno eya A etegeeza mukono mu luzungu ye arm kyoba olaba nga bagiyita A. Kaakati omuntu ono singa omaze omwekebejja face ng'olaba face ye ekyuseeko oyinza omugamba nti ssebo oba nnyabo wanikako ku mikono gye egyo tulabe bw'omugamba okuwanika emikono egyo omukono ogusanyaladde tegujja kgenda kubajja kuba takyasobola guwanika. Ali ku kifaananyi kuno gwe gwasanyaladde ogutagenda kati guno ogutagenda gwe gwasanyaladde era nga bwola kuba wano baali bamugambye nti wanika emikono yawanika gumu si lwakuba nti tasobola naye guno gwasanyalala takyaguwulira. Kakati akabonero akaddako kwe kwogera ennyukuta eno eya S. Eya S eno kitegeeza speech mu Lungereza omuntu bw'omugamba aba takyasobola kwogera kyekyo kye tubeera nga tugamba nti pressure yamukubye naaba nga takyasobola kwogera oba nga byayogera tebikwatagana oba nga byayogera tobitegeera n'akamu n'akeddagala. Kakati awo naye aba kiba kimulaga nti afunye obulwadde obwo oba okusanyalala. Kakati eno ennyukuta eya T oba T kitegeeza ssaawa eyo nti kyekiseera ofunye endwadde eyo ey'okusanyalala oba eya stroke kyekitegeeza ennyukuta eno eya T. Mu bumpimpi akabonero kano ennyukuta zino oyinza ozizeekuumisa n'ogisoma nti fast kikutegeeza nti tunuulira face y'omuntu mugamba wanika emikono gye omugamba omubuuze waba ayogera oba tabitegeera oba tobitegeera ng'omanya nti omulwadde oyo afunye ekirwadde ekyo ekyokusanyalala. Ndoza babitegedde. Mukwano tuli mu studio za Bukedde TV tuli mu program Mbuuza Omusawo kyoba okola okwata essimu n'owandikamu ekigambo omusawo n'obukawo akabanga n'otuweereza ekibuuzo ku 8338 omusawo adda mu bibuuzo naye tuyitiddeyo tukakase nti nno buli omu ategedde nti tosanyalala kubanga ate bw'olina olinda n'osanyalalira ddala wena nga tokyesobola nti kitwala akabanga okubeera ng'owona. Omusawo bw'atugambye okusinziira ne ku balwadde be twasangayo eyewampewo mu stroke center. Kaakati sebo abalwadde 10 basanyaladde bazze tebakyayogera tulabye obubonero obwo babeera nga bazze ddala obanga batwaliddwa mu ddwaliro eddala takyayogera takyalina kyasobola kukola wadde okwekolera nga ye ali awo alinga agongobadde nga bwe tutera okugamba 10 bwe babeera bagenze mu ddwaliro success rate
bameka abawona ne baddawo ne bakola ebalinga bakola bameka abatawona era biki ebifuga okuwonyezebwa kwabwe oba okugaana okuwona kaakati abalwadde abo 10 bonna babasanyaladde bonna bakyayinza okuwonera ddala ate ne baddawo bulungi olimba sirimba kubanga ekireeta okuwonyezebwa amangu kwe kulaba nti omuntu waafuna endwadde n'eyokusanyalala yeeyunira mangu okugenda mu ddwaliro erimulinaanyi asobole okufuna obujjanjabi obusookerwako nga tanaba kujja waffe kubanga ffe bamala kubajjanjabako wali ne babakuba ebifaananyi ne batereeza omusaayi oguba gubadde guzibikidde ne guddamu okutambula obulungi nayoka bajja ne tutandika enzijjanjaba eyaffe eyadduyiro kaakati abalwadde abo bwe baba bagenzeeyo mu bwangu kibayamba okubeera nga bonna basobola okuwona naye ate ekyo kirina era ebikisobola okukiziyiza okugaana okuwona kubanga abalwadde bano bonna bayinza okuba 10 nga basanyalala naye ate nga engeri gye basanyalalamu ekiwundu kinene nnyo ku bwongo nti emisuwa egisinga gyonna gyayabika oba ekiwundu kyabadde kinene nnyo ku bwongo kakati awo nga tekijja kuddawo mangu kakati kwabwe 10 kale ekibanga ebiwundu byonna binene katugaye nga binene oyinza okusanga 2 bayinza okufa oba 8 ne kubeerako abantu nga 3 ne bagaana okwogera buli omu abalala 5 ne basobola okuba nga batereera bulungi okay tukitegedde ndowooza mukulu Ssemakulu agenda tuweereza ku bifaananyi by'okummande naye kati njagala tutunuulira ebintu bye mubakozesa twalaba muyina emipiira muyina obugaali muyina buki ebintu ebirabika ng'eby'abaana abato omuntu yasanyaladde bw'asanyalala ali myaka 3 4 5 bimuyamba biti ebyo ebintu kaakati omuntu bw'asanyalala addirayo ddala n'afuuka nga bebi era kyova olaba edduyiro asooka abeera wa wansi ndikuyiza okwevulungula kwekyusa mu buliri kikuyamba okuyiga okwekyusa mu buliri ebyo ebiri bye mwagambanga nti oli weekyuse situka situka kaakati obupiira obwo bukuyamba kubanga oba tokyasobola kukwata tukuwa akapiira ako kakuyambe tunagamba nti funye engalo oyinza obutakitegeera naye tetukuwa ekintu ky'okukwata kijja kuyamba okwongera okuwa amawulire obwongo tikati batadde ekintu mu ngalo kwata nekituyambako okujjanjabisa ate naawe waka oba osobola okwekozesa dduyiro oyo kuba oba olabye tukola nga obirabye kubanga omuntu bw'alaba aba asobola okubeera nga asobola okwekozesa kati akapiira ako kwemulaba omukono gwe munafu naye awo twali tumuwadde akakwata era nga bemulaba nti buli omukono awulira ayagala kunyweza naye guno tegusobola guno ogulimu akapiira kati guno ogulimu akapiira gwe mulwadde nga bemulaba kakati mulaba engeri gyafunyamu engalo ezo agezaako okulaba nga nezino engalo ziyiga okwefunya naye tekisoboka kati omuntu ng'oyo singa alaba Bukedde TV alina omulwadde ng'oyo waka asanyaladde naye asobola omukozesa ebintu ng'ebyo ne bimuyamba asobola omukozesa ebintu ebyo naye amagezi gemu aba yeetaaga n'aba nga ayigirizibwa bulungi so si kumala gakozesebwa ne tumulagirira n'obupiira engeri gya sayizi y'obupiira bw'alina okukozesa kibaire nga kimuyamba ate nga tekikosa mulwadde kati ono ng'ate alinganga oba tawulira bye bamugamba oba kiki abiwulira naye lwakuba nti omuntu bw'asanyalala embeera ye gyakwatiramu ebintu by'obumugambye ekendeerako tutanga tasobola nakwefunya amagulu kati okugulu okwo tasobola kufunya lwakuba nti nako kwasanyalala kyekimuleetera okuba nga tasobola kwefunya amagulu ago waliwo yabuuza ekibuuzo nti alina ebinuuko mu ngalo ne mu binywa kati ebinuuko ebyo nja kumusaba obanga olina ebinuuko nga biyitiridde obungi oyinza okugendako mu ddwaliro erikuli okumpi basooka bakugjako omusaayi gw'omusujja gw'ente oba omusujja gwa typhoid ebyo byonna bwoba tobirina kati awo nja kuba nkusaba obanga oli kumpi awali eddwaliro yaffe oba awali eddwaliro lyonna erina enkola eya dduyiro nja kusaba ogende oba kubuulire dduyiro ki gw'olina okukola ayongere amaanyi mu binywa byo ebinuuko ebyo bikendere omuntu yewala atya okusanyalala kati okwewala okusanyalala nja kuzzaayo emabega ku bireeta okusanyalala bw'oba onewala okusanyalala weekebeze buli kaseera buli luvannyuma lwa myezi nga 3 beera ng'oyitako ew'omusawo akuli okumpi asobole okupima alabe oba tolina ndwadde ya ntunnunsi ye pressure tulabe oba bakupimeko ne sukaali bakebere sukaali wo watuuse weekebeze n'amasavu kijja kuba kikuyamba okubeera nga tosanyalala ekirala
nkubiriza abantu bonna bafune baweeyo obudde babeere nga basobola okutambula ku boda zino zajja naye tuleme zibuukira buli kaseera newe osobola okutambula oyagala ku kaboda tambulako omuntu wamala eddakiika 2 ng'abadde atambula kimukendeezaako ebitundu 7.5 ku 100 okufuna ebirwadde by'okusannyalala wabanga abadde bwakugifuna. World Stroke Day eriyo ddi kiki ekitegekeddwa wano mu Uganda oba mu Kampala? World Stroke Day eno ffe nga aba Stroke Rehabilitation Center twagitegese era ejja kubeera ku ddwaliro lyaffe nga tusuubira okuyita abantu bonna abandyagadde okumanya ku ndwadde y'okusannyalala bajje. Tujja kubeera n'okutambula ku makya olunaku olwo lutuuse kati tunaava mu kutambula okwo kuva eGayaza paka Wampeewo tutuule tubasomese bino bibadde balaba bafunire omukisa okubeera nga babuuza bye babadde baagala n'okulaba ku balwadde abalala bayise mu bulwadde obwo. Ekyo nno nze kirina kyekindaga nti gwe mukwano alaba Bukedde TV bw'obanga wali osanyaladdeko n'owona obanga owulira osanyalala wandifubye okulaba ng'obeerayo. Lwaki? Oyinza okubanga waliwo by'olowooza nti omanyi naye nga tobimanyi naye ate nga abasawo bajja kubeerawo bangi nnyo babeere nga bakusomesa. Naffe banaaba batuyise mukama wange Ssemakula nanzikiriza tugende tujja kugenda mpozi ssebo nga temuutuyite tujja bayita mpozi lunaku luno ensi yonna erukuza nga 29 mwezi ogw'ekumi naye kati ffe wano mu Uganda olunaku lujja kuba lwa bbalaza abantu bayinza okuba baagala kukola ate nga twagala abantu baleme bafuna omukisa guno olwaffe lujja kubeerawo nga 27 ogw'ekumi. Abantu bayinza okubaako bye babuuza naye nsaba obawo ennamba y'essimu. Abo bonna abandyetaaza okubuuza ebikwatagana n'okusannyalala ennamba y'essimu eri 070 2 97 12 53 basobola okunkubirako eri 070 2 97 12 53. Ogambye olunaku balukuzadde? Olunaku olwo tugenda dukuza ffe wano mu Uganda nga tusinzira ku ddwaliro lyaffe awo nga 27 omwezi gw'ekumi lujja kuba lwa 6 naye ensi yonna erukuza nga 29 naye lujja kuba lwa bbalaza nga twagadde abantu baffe abakola baleme kusubwa lunaku olwo. Kale ndowooza programu tugikomekereze bwe tutyo. Mama w'abaana bamuleseeyo? Namuleseeyo nyawo. Bamuyitaani? Mama w'abaana ye Ninsiima Bukenya. Komaawo oyinza okwongerako omulala. Omukyala Ninsiima Bukenya kwebaza nnyo okulabirira omusawo ono naye nno programu yabuuza omusawo olwaleero nsaba tugikomekereze bwe tutyo. Mbadde Justine Nakagwa ku lwa Bukedde TV, Ronald Kasiri abadde ku bifaananyi nga bulijjo mukama wange Robert Ssemakula abadde yeri mu control room ate ne Bruno gyali. Bangambye nkugambye nti bakwagala nnyo. Olw'okusaba kw'abangi mu programu yabuuza omusawo ku Mande tugenda baleetera abakola DNA tests babayise mu process mulabe mukayanira abaana abatali bammwe mwegaana abaana abammwe temwagala kuweerera baana naye linda ku ssaawa 12 n'ekitundu ku Mande omusawo agenda kubeera akulaga biki bye mukola. N'olw'ensonga eyo mbeere bulungi mweraba.